Mu Septemba wa 2020 omujaasi omuto Embula Kalevu eyali ow'emyaka 34 gyokka ebiseera ebyo yawamba gavumenti e Burkina Faso. Erinnya lye Kapiteeni Ibrahim Traore. Bw'era nnyonnyola lwaki yali awambye gavumenti ye, Kapiteeni Ibrahim Traore yagamba ensi nti gavumenti eyo yali eremereddwa okumalawo obusambattuko mu nsi yaabwe. Abantu olwakimanya nti Traore ye yali awambye gavumenti baatandikirawo okumugeraageranya ku Thomas Sankara. Ng'oggyeko akakofiira akamyufu, Sankara ne Traore balina bingi wamma bye bafaanaganya. Bombi bakapiteeni nga Traore ne Sankara yawamba gavumenti nga wa myaka 34 gyokka. Mu katambi ka leero tugenda kunnyonnyola gye nvudde wa Traore n'engeri gye yawambamu gavumenti e Burkina Faso. Ibrahim Traore yazaalibwa mu 1988 e Bondokui mu Bendobendo ly'e Mohon e Burkina Faso. Primary school yagisomera waabwe ku kyalo. Bwe yatuuka mu secondary n'agenda e Bobo Dioulasso nga kye kibuga ekyokubiri mu bunene e Burkina Faso. Mwattu kyewuunyisa, okuva obuto bwe Traore teyeegombako kuyingira magye. Ekyamutwala mu kibuga kyabwe ekikulu Ouagadougou kwali kusoma university, era bye yasoma nabo bamwogerako ng'omuntu ow'ensonyi ate ateewa bantu. Kyokka nga mugezi okukamala. Eyo nno ku university gye yali gye yafunira ekirowoozo ekyegatta ku magye mu 2009. Mu 2012 Traore yafuluma era n'ateekebwa mu nkambi ey'ebimundu ebinene. Waayita emyaka 2 gyokka n'akuzibwa ku ddaala erya lieutenant. Munnange olw'obunyiikivu bakama be bamusindika ayongere okusoma eby'amagye e Morocco. Mu 2014 Traore yasindikibwa e Mali akuume emirembe mu ggwanga eryo wansi wa United Nations. Eyo nno Traore gye yalagira obuvumu ng'alwana n'abatujju e Timbuktu mu 2018. Ebbanga eryaddako awo Traore yaweebwa emirimu egy'enjawulo mu magye. Era abaamulabanga ng'akola emirimu gye bamujulira nti yalaganga obukulembeze obw'ekika ekya waggulu ssaako n'obumalirivu obw'enjawulo. Mu 2020 Ibrahim Traore yakuzibwa nate n'aweebwa eddaala erya kapiteeni. Mu mwaka gwe gumu era Traore yali atandise okulaba nti ebiragiro bakama be bye baamuwanga byali tebigenda kumusobozesa kuwangula bannalukalala abaali beerise enkuuli mu mambuka ga Burkina Faso ebiseera ebyo. Mu January wa 2020 Traore aba ali ku mirimu gye akwazza n'akimanya nti omujaasi eyali ku ddaala lya Lieutenant Colonel nga ye Paul Henry Damiba yali awambye gavumenti ya Burkina Faso eyali yalondebwa abantu. Damiba yeekwasa nti ekimuwambisizza gavumenti pulezidenti eyaliko yali alemereddwa okumalawo obwannalukalala mu ggwanga, ng'ekyo nnombu kyali kiziŋŋamya nnyo eggwanga lyabwe. Damiba bw'awamba yateekawo eggye ery'enjawulo eryali ligenda okulwana ne bannalukalala era liyambeko ku mbeera eyali embi e Burkina Faso. Eggye eryo ne Ibrahim Traore yali egattako. Mu Maachi wa 2020 Pulezidenti Damiba yakuza Traore n'amufuula omuduumizi w'eggye ery'emmundu ennene mu nkambi emu eyali wakati w'ekibuga ekikulu Ouagadougou. Eyo nno y'ensobi eyasooka Damiba gye yakola mu bukulembeze bwe. Mu bbanga ettono ennyo Damiba lyafugira Burkina Faso obutabanguko bwasukka. Yatuuka n'ekiseera ng'amagye ge tasobola kugasasula. Abajaasi abaali mu nkambi Ibrahim Traore gye yaduumiranga baatandikanga okwekandaganga nga bwe batuma Traore agende ewa pulezidenti amubuulire ebizibu bye bayitamu. Munnange ne Traore kumpi yasiibanga wa pulezidenti ng'agezaako okumulaga nti abajaasi si basanyufu, kyokka nga Damiba ebyo si byaliko. Emyezi egyaddako abajaasi kumpi bonna mu Burkina Faso baali pulezidenti waabwe Damiba bamuggyemu obwesige, kyokka nga tebalina kyakola. Bangi baawulirwanga nga bakukkuluma nti Damiba ne banne bali mu SC nga bo bali ku lutalo bafa. Ekyaddirira bwali busungu na kulowooza nti singa tufuna omuntu yenna n'awamba gavumenti ya Damiba. Munnange mu nnaku ezaddako Ibrahim Traore yagenda alabe pulezidenti amubuulire ku bizibu abajaasi bye baali bayitamu. Bwe yatuuka kigambibwa nti pulezidenti yagaana okumulaba. Munnange awo nno Traore ne banne tebaalina kyakola okuggyako okuwamba gavumenti.
Ku makya nnyo olunaku lumu mu Septemba wa 2022 okulwanagana kwabalukawo mu kibuga kyabwe ekikulu Ouagadougou. Olwo nno Traoré ne banne nga balumbye wabula ku luno nga bazze n'amaanyi. Zaalinga ssaawa 2 ez'okumakya, abasajja abakambwe nga bambadde engoye ez'amagye abaali batudde ku mmeeza nga beetooloddwa abajaasi abalala abaali bambadde obukookolo baalabwako ku ttivi y'eggwanga enkulu nga bagamba nti gavumenti baali bagiwambye. Abasajja abo era lwe balangirira nti Kapiteeni Ibrahim Traoré yali agenda kutandika okukola emirimu Pulezidenti Damiba gy'abadde akola. Mu ssaawa 48 ezaddirira, Kapiteeni Ibrahim Traoré ne banne baalaga ensi nti baali tebatidde era baali beetegefu okwaŋŋanga omuntu yenna abeekiika. Baasookera ku Bufalansa bwe baagivunaana okugezaako okuzza Damiba mu bukulembeze. Wano nno abantu mu ggwanga lyonna baali banyiivu era bangi beeyiwa ku nguudo ne beekalakaasa ssaako n'okwokya embase ya Bufalansa mu Burkina Faso. Munnange ekyali kitandise ng'abamagye abatonotono abaali bawambye gavumenti oluvannyuma kyafuuka eky'abantu bonna anti ng'olwo bali ku nguudo bawoggana nga basaakaanya nti Traoré wangaala. Enkeera amagye g'eggwanga lyonna gadda ku ludda lwa Traoré era Damiba n'aresigninga mu butongole. Ibrahim Traoré n'atuuzibwa ku ntebe ey'obwa President e Burkina Faso. Okuva Traoré lwe yafuuka President e Burkina Faso azze agugulana nnyo ne France. Jjukira France ye yafuga Burkina Faso mu biseera biri eby'ab'amatwale. Abantu baatandika okwegugunganga nga baagala Traoré agobe amagye ga Bufalansa mu ggwanga lyabwe. Mu Januari wa 2023 Ibrahim Traoré yawuliriza abantu be bw'atyo n'awa amagye ga France nsalessale yali wa mwezi gumu gwokka okwamuka eggwanga eryo. Olwo nno abatunuulizi b'ensonga ne batandika okulowooza nti Traoré agubye France kubanga omukwano gwe omupya ne Russia gutojjera. Munnange lumu era Traoré yaliko mu Russia eyo. Ebigambo byeyogererayo byaleka ensi ng'emutenda, bangi ne balowooza n'okulowooza nti Thomas Sankara yali azuukiridde mu ye. Ebigambo bye ebimu ku byo byali bwe biti: ffe abakulembeze okuva mu Afrika tulina okulekerawo okweyisa ng'obugologoosi obuzina buli kaseera abazungu lwe babusika. Eggulo Pulezidenti Putin yatugambye nti agenda tuwa emmere ey'obwereere mu Afrika. Kisanyusa nnyo era kirungi, wabula nninawo wano obubaka nga bugenda eri abakulembeze b'Afrika. Tetuddanga wano okuggyako nga tumaze okuteerawo abantu baffe embeera ebasobozesa okweriisa n'okwerimira emmere yaabwe. Lwaki tetuyigira ku abo abakoze ebintu ng'ebyo? Bw'eba vidiyo n'ekunyumidde, munnange subscribinga ate teweerabira okulayikinga, okusharinga n'okunyiga akade akuume emboozi tebankadde.